Sebo program gye wakoze kate nzitemu omuntu eriwa program gye nagenda nti sometimes omuntu weetaaga okwesiriwazamuko nsi n'ogita bintu ebimu noga nti saagala nabbimanyi oba gyebiri oba tebikola oyo baamuloga nega nti wekibanga ekigenda okuwa emirembe kwe kukwatibwamuko kkiriza. Waliwo ebintu bingi byempulidde nti kati ku lwaliro omuntu asobola okuŋŋamba ekintu nga ku lwe kinene naye olw'ebyo byenzize mpulira oluusi n'ebimu ku byempiseemu nga ku lwange ndaba kiki kitono naye ku lwe nga kizito kubanga oluusi aki-experience nga for the very first time kaya ate nga gw'olabye bangi ababadde mu mbeera eyo oluusi n'okusingawo naye waliwo omuntu agamba ekinoga nti kino ng'ate kizito. Waliwo omwami taliwo ku lwaliro yampereza WhatsApp messages ndoza zaabadde nga 8 audios. Sitera kuwa audio esukka ddakiika 2 budde naye namuwuliriza okumala eddakiika ezisoba 30 nga anarratingira story nakyajja kityo okuba nti yafuluma eggwanga. Abantu bangi si buli gwolaba ebweru w'eggwanga nti yagendayo lwa kupakasa nsimbi. Abantu bangi baafuluma eggwanga Uganda nga badduka memories ng'alaba buli lwabeera wano ebimu ku bye yayitamu ebisoomooza bikyamujjira n'amaliriza nga nti kansooke nfulumeko eggwanga ng'ensi efunze. Kyabadde bwe kiti omanyi okuwasa omukazi n'abaana be n'okizuula oluvannyuma lw'emyaka 6 nti ne be wamuzaalamu ng'omaze okumuwasa si babo wangi nkuwasiza n'abaana bo 2 n'okigumira ngamba waayi kantandikire ku magoba era baali 2 omuwala n'omulenzi n'akizuula nti n'aba3 be yamuzaalamu ewaka ng'amaze okumuwasa ng'okukyala kuwedde n'okwanjula kuwedde embaga ye etaakolebwa nabo si babe. Kati ng'ate baani abo? Yawasa omukyala yamusanga ayina ono ng'ayina abaana 2 omukyala naye ng'ayina abaana 2 n'agamba nga bw'onjagadde n'abaana bange nange kankwagale n'abaana bo. Yamusanga si mufumbo era nga baayawukana ne taata w'abaana abo n'amukwata n'amuteeka ewaka ne bawera abaana bameka 4 2 ba musajja 2 ba mukyala. Equalizer n'atekinga full responsibility eya taata obuvunaanyizibwa bwonna n'abwetikka okulabirira okujjanjaba okuweerera n'ebiringa ebyo. Taata omulungi n'akwata ekkubo n'agenda mu bazadde n'akyala n'atakoma ku ekyo n'agenda mu bazadde ne bamwanjula era omukolo nga gwa kitiibwa n'ebifaananyi yabimpeereza bambi. Bwe bamaliriza Mukama n'abawa omwana ezzadde in fact yamuzaalamu abaana 3 omuto yagenda okgenda ebweru yamuleka agenda kuweza mwaka omuto. 2 bavumbyevumbyemu n'omukulu ali mu kusoma abadde aweerera abaana 5 Mukama Katonda ng'aweerera abaana 5 2 ab'omukazi be yamusanga nabo 2 ab'omukazi be yazaala ewalala n'omu omukulu gwe basharinga ye yazaala abaana bameka 3. Mukama n'abawa ezzadde eddala n'abawa n'ezzadde eryokusatu be baana bameka 3. Naye nga bw'omanyi nti ebintu bino tosobola kubeera amazima galwawo naye tosobola kweka mazima ate Mukama alina ekintu kye yakola nti Mukama avumbula amazima mu kaseera akabi nga gwe yakola ensobi w'oswalira n'oggwayo. Omwana omuto ye yavaako obuzibu. Ebbanga lye yamala n'omukyala teyawulirako mbeera nti omukyala oba communicatinga ne ex era ng'akimanya amulina
nga n'abaana bamuyita dadi wulira bwampita dadi ddamu ompite dadi eswaga liri mu biraawo era nga famire n'abeewa b'omusajja nga bamukkiriza n'abaana nga bamwagala n'omukazi nga bagamba omukyala bw'aba yakwagala n'abaana bo gwe lwaki tomwagala n'abaana be era nga tewaliwo akivuganya ojagala nti gye yakyala gye baamubola no naye amazima tegeeyitiriza ku mwana owookusatu kwe yafunira enkenyera waliwo ebyaliwo nga mwana muto waafunira enkenyera kyekiri kyenaga nti wali atwala mwana ku DNA nga talina nsonga ng'akwata omwana amutwala ku DNA waliwo ebitaagatta ndowooza olubbobbo terwanoga bagenda okukebera omwana nga omwana omuto si wuwe omuto n'akyakyala n'anyumizaako gwe yanyumizaamu n'amuzza n'amugamba bw'otabukira wano tekigenda kukuggyirayo mazima kyekibuuzo bo bali abalala babo extra questions zigiraawo ono omuzudde si wuwo bo bali abalala babo baza nabo bw'obakola ki bw'obatwala n'akwata abalala ababiri bagenda kukola shopping yakudda ku ssomero taamu 3 taamu yakumeka shopping yakudda ku ssomero nga ne shopping yagikola yakwata n'abatwala bagenda obbakebera omusaayi nga nabo si babe Mukama Katonda ng'omukazi abadde alina abaana 5 mu nnyumba y'omusajja naye nga si babe n'otantabikira mu yadde omulema nga si babe kye yakola kiringa bw'onaafuna omukozi n'ajja ng'alina abaana be 2 ng'olina n'ababo 2 n'akuumira ababo nga naye bw'akuumirawo ababe ate n'azaalirawo n'abalala kitegeeza nti omusajja yali alabirira abaana 5 abatali babe ku famire ey'abaana 7 ng'alinako 2 ate nga si ba mukazi oyo yatunda buli kimu ne bizinesi gye yali yakolera omukazi yagiguza mwannyina n'amaka yagatunda obutaddamu geebakamu olw'ekyekango n'alinnya n'agenda ebweru kyekiri kyenagaye nti si buli muntu alinnya ennyonyi n'agenda ebweru n'omulaba ku kyeyo nti yagenda kunoonya nsimbi abamu badduka memories mbi naye ekimu ku byasinze nange okunnuma omukazi yagamba nga batudde ne famire kubanga famire eri yatuula neno famire neetuula ne bamubuuza lwaki wakola ekintu nga kino mu maka g'omusajja omusajja teyamuzaalira wadde mwana n'omu ne bamubuuza lwaki wakola ekintu kino mu maka g'omusajja n'agamba teyayagala kuzaala baana be mu bataata banjawulo ng'ategeeza kimu ekyo abaana bano 3 baali nabo baana ba ex we Mukama Katonda omusajja gwe yasanga nga balaga baayawukana era tebawuliziganya era omusajja oli yali mubi nnyo ne bano 3 be yazaala mu maka gano nabo baali ba musajja oli kitegeeza nti omusajja ono musajja wattu yali ayolera omusajja guli abaana abo abadde mukuuma famire negezaako okwegayi ne bababuuza kati mwegayirira ki ekyo kiri extraordinary nkyasobola okumuwasa ku baana 5 ne ku byandazeeko ate akibagambye nti ye teyayagala kuzaala baana mu bataata banjawulo kati anakyagala kati omusajja n'agenda ebweru kati mbufunzi abaana bonna yagenda tugenda mu December nange kati mmanyidde naye puroguramu zo nziraba waliwo olweziŋŋumya naye kino njagadde kigamba kyandeetedde ebibuuzo bingi ne mbuuza nti abakazi bonna babi kikuleetera okutya era abantu abagamba nti single mother tomuwasa bayinza okuba nga balina experience eni naye ate kiri mirundi emeka
naffe oluusi batusanga tulina abaana kati naffe tebatufumbirwa. Ontegeera? Naffe tebatufumbirwa kubanga tojaga nti gwe ofuna omwana w'abaana tegulina kutandikira mu 2-0 oba mu 0 oba 3-0. Ate nze ndowooza nti ebyo byonna nga wadde weebiri oba ng'olina abaana be wazaala oba omwana gwe wazaala kyandikwanguyidde nnyo okuwasa omukazi era alina ku mwana baba ategeera. N'ekirala mweguyaŋŋana. Togenda kuyisa bubi nnyo mwana wange nga naawe nyina omwana wo gwe nkola ki ali mu maka gange. Ontegeera? Single father ku single mother. Single father ku single mother ne mwemala amala. Si buli mukazi ava mu bufumbo. Nze simanyi lwaki. Si buli mukazi ava mu bufumbo obukadde bw'abaddemu nti avaayo lwa bizibu. Waliwo abamu nga empisa zaabwe. Omusajja oli bagenda okwawukana bayawukana lwa bwenzi bakizuula luvannyuma. Mu kwawukana olw'obwenzi kati n'amanya nti wadde kiri eyo nja kyebakirangako eyo. Okategeera? Nja kukyebakirangako eyo n'akizaalamu abalala abo. Kyannaku nti kyafiirwa amaka ne kifiirwa ekitiibwa na buli kimu. Kyokka eri gye yamuzaalamu 5 yali tasobola kuddayo kubanga oli yawasa. Kati she's a full single mother. Ow'abaana bameka? Oyo abaako ne power bank. Single mother w'abaana bameka? 5 mu muzigo. Kati bebo bosanga nga bawoza abasajja babi. Basajja mbwa. N'akuzaalamu n'akuleka. N'ekyo nga kisukka ne ku buzira ekikolwa ekyo. Oyo omuntu akutta. Kati nina ekibuuzo. Eno kino kankigambe. Omukazi yenna asiba omusajja omwana asobola okumutta. Aba mutemu. Kati kino kankibuuza. Kyabuvunaanyizibwa omuntu omubi nga ono n'asigala nga banyumya ne ex we? Nze kati kankubuulire. Bw'obeera ng'oli mukazi wange ng'olina gye wazaala omwana singa omwana oyo ne bwafa toziika. Nze nkiwulira kanti mwavaayo mwateŋŋana ono nayo ki singa waliyo kyabaagala nnyo wandisigaddeyo gwe nkukkiriza okuziika agenda aziike kitaawe. Ngenda siba buleesu mpaate. Anti byebyo. Suleyo ndabeko bamulamu nga batandika okuuza naye watuleka bubi. Nammwe mwankola bubi nnyo. Naye komawo amaka. Komawo ofumbe. Temwamugambangako. So byebyo. Amaka mangi agalimu okusoomoozebwa ng'okwo. Omusajja talyoke agenda regaining memories ze n'okuddamu okukkakana ogamba nti kati kankite. Naye kinene. Okitegeera? Si kitono. Abaana abo? Abaana 3 ewange. Ng'ate ekyo nno kyali baddewo. Naye ng'ate gye wava. N'olaga nti mukukuta biki ewange. Kitegeera? Lwaki togenda? Eyo nno yes. So abasajja abalina bye bayitamu bangi. Era n'omugayo ekintu kimu nti toli wekka. Bangi abalina bye bakola ki? Nja kuwa story endala. Si buli mukazi gw'ogwako n'okwana n'akutijjisa nti ali mu mukwano nnyo naawe. Si buli. Abamu bali mu kakasa ba ex baabwe nti saadiba. Tunaatandikira awo.